Mbaniriza mwena abekomedeko Kakos Fax 256 wagategedde ge mawulire ge tulina era ge tugenda kubanga tubatuusaako agagenze mu maaso n'okwagatambula mu ggwanga. Temwerabira bateekamu ensimbi banafu ba high level 212 agents batwala kasese tugende tulambule ebifo ebyenjawulo ojja kubanga okuba 0706 492827 ne 0788751514 omanye bikirawo olwono tutambule tugende kasese ng'ennaku zomwezi 5 omwezi ogw'omunaana. Kinga kati ekifo kyo okumanya ebisingawo ku bisimu 0706 492827 oba 0788 zirine ku WhatsApp sente zonna sasula kuliko entambula. Bisodo Campfire Comedy Show okuyigiriza okuvuba kuleke Edward omuchomo ku Campfire okusasula wetu nasula ebyokulya breakfast buffet ku lunch ne supper boat cruise ku kazinga chano ebifaananyi okusasula ebifo bwetu n'alambula nga biwagidwa Kauthara Agents Limited Lake Munyanyange Caves Lodge Radio Simba n'ebitegekebwa High Level 2 Travel Agents. Tusigala lambula naffe abange Uganda enyuma naye bisinga obungi biyinza okuba nga biyungula amaziga. Dr. Kanokiza Besigye ono nga yakwatibwa gye bwavaako n'atwalibwa mu mbuzi ekogga wuuyo ne bamwolekeza paka Eluzira. Olwaleero amiddwa bail oba okweyimirirwa okuva mu kooti enkulu. Banna kooti ebadde ekubyeko obugule. Ibrahim Semujunganda abaddeyo bulungi nnyo, wabaddeyo Winnie Byanyima, wabaddeyo n'abalala ba FDC ababaddeyo munda mwe muli ne Patrick Oboy Amuliat nga bali mu kuwuliriza ensala y'omulamuzi kwekamba bigenze bwe bityo namibwa okweyimirirwa okuva mu kooti enkulu. Basabye okweyimirirwa naye okukakana nga buteerere. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kata Museveni avuddeyo n'agamba abasomesa naye basomesa mmwe nga mulidde mu nsi eno olukwe. Wano we mwali temusomesa mu COVID nga gavumenti yasigala ebawa ensimbi. Bwe muba nga mulina okwekalakasa oba okulaga obutali bumativu lwaki mmwe temujjukiddeemu ebiseera biri naffe we twababeererawo ne tubawanga ssente ate nga mutudde eka nga temusomesa. Bambi bw'ogenda n'okubamu akafaananyi awo n'ogamba oba baaligize mpolampola ne beekalakasa mpolampola so nga ate bw'otunula ku ekonome ovaayo ogamba nti oba oli awo embeera yaabwe yalibanga naye badde sinungi. Kale byonna bw'obitunuulira buli omu alina ensonga ze. Basindise Vice President Jessica Lupo ayogerekoko n'abasomesa nga afuuyira ndiga mulere bali akasimbi bakaagala. Kale okuteeseganya kukyagendera ddala maaso katulabe binaava mu bibala naye nga birungi si birungi. Bana Congo emaze okuziika ebisigalira ebyali eby'omusajja eyalwanagana n'abafuzi b'amatwale abaali balumba Congo mu biseera biri nga basajja bano batuuka ekiseera ne bakwata Patrice Lumumba ne bamusuula mu asidi omulambo gwe ne gusaanawo. Naye bwe baali bamukuba okumugonza okumutta erinnyo lye lyasammuka ne ligwa. Bwe lyagwa ne balironda ne balitwala Belgium ne baliteeka mu kifo ekyenjawulo era ebbanga lyonna myaka 6 kati n'omusobyo nga likuumibwanga ebyafaayo oba era ebyafaayo baaliza e Congo. Kati olwaleero bamaze okuziika mu bimpimpi aziikiddwa musajja ono Patrice Lumumba ayogerwako ng'abamu ku basajja abaali bagaana era nga basimbira ekkuuli abasajja bakyerupe okubanga batwala eggwanga eryo babe nga bebaliddukanya. Baalinga nga bagamba nedda tetujja kukkiriza bafuzi b'amatwale bano abazungu ba mikono myeru okutwala ensi yaffe. Mu kugezaako okulwana n'okusimbira ekkuuli enteekateeka z'abakyerupe okuba nti batwala eggwanga eryo bamubba ne bamutta n'erinnyo lye ne balitwala naye baalizizza. Era Congo eraze ekitiibwa eky'amaanyi mu kuziika erinnyo lino ery'omusajja oyo. Bamutambuza obubuga obwenjawulo essanduuko ebaddemu erinnyo lino balitambuza wetolola Congo okukakana nga president w'eggwanga eryo amanyiddwa nga President Tshisekedi aziise mu bitiibwa omusajja yali alwanirira eddembe ery'ensi eyo
nga tayagala abazungu balyeze. Twagala kweyozayoza akulira essaza ekkulu erya Kampala Bishop Semogerere yabaddeko Vatican mu Roma, eno gye yafunidde ekyambalo ekimukakasa mu bitiibwa nga akulira essaza ekkulu erya Kampala. Bamutikira era ne bakola n'emikolo, naye olwa COVID-19 yaliwo mu biseera ebyo ekyambalo oba omunagiro ogumuweebwa ogumujjuza okubeera omujjuvu baali tebagumuwanga, kati yagufunye. Era Papa Francis yagumukwasiza mu misa eyabadde Vatican ku lunaku olwokusatu mu Rome eyo, olwo nno n'abanga ajjuzibwa nga Bishop omujjuvu era nga yatwala essaza ekkulu erya Kampala. Sebo taata Archbishop Semogerere, twagala okuyozayoza sebo olwa ekkula lino lye watuuseeko, byonna biri eno mu Uganda, naffe tubiraba mu mawulire gano aga wagategedde. Kale no bwe tweyongerayo nja kubasiibula nga nsabira omuyimbi gwe bayita Kapa kati yafunye accident, yabadde ava ku show aliwamu ne manager we motoka nefuna akabenje. Wetwogerera kati bagenda maaso n'okufuna obujjanjabi, naye ng'embeera ye amazima ga Katonda si nnungi. Endabirwamu zamuyingidde mu maaso, zamuyingidde mu bitundu bye nga wano mu maaso wano, kwegamba bambi embeera ye si nnungi, kafeesi kayingiddemu endabirwamu. Naye katubasabire inshallah Mungu ajja kuba abasaasira ate babenga batereera mu ngeri emu oba endala. Lwaki sibasiibula? Naye nga bwe mba mbasiibula temwerabira nti banafa ba High Level Tour and Travel Agency be batuteekamu ensimbi. Mubeere bulungi, bye-bye. Higher Level Tour and Travel Agency etutwala kasese osigala olinyumya ki ate tugenda n'ebizonto bakole comedy show ku Campfire nga bwe tusiika emicomo tusimulanga 5 Agusto tukomawo nga 7 ebifo ebyetunalambula kuliko Queen Elizabeth National Park wali buli kika kya bisolo Kazinga Channel, Katwesi Lake Munyanyange, Mountain Rensori, Karoro Falls, Hot Springs Kasese n'ebifo ebirala bingi. Bookinga kati ekifo kyo okumanya ebisingawo ku bessimu 0706 oba 077885 zirine ku WhatsApp. Sente zonna sasula kuliko entambula. Bisoto Campfire Comedy Show okuyigiriza okuvuba kuleke Edward omuchomo ku Campfire okusasula wetu nasula ebyokulya breakfast buffet ku lunch ne supper Boat cruise ku Kazinga Channel ebifaananyi okusasula ebifo bwe tunalambula nga biwagidwa Kauthara Agency Limited, Lake Munyanyange Caves Lodge, Radio Simba nebitegekebwa High Level Tour and Travel Agency. Tusigala lambula naffe.